Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oliotya munankyukakyuka gyebaleko Allah yebale kukuuma. Olunaku lwabadde lwaggulo ne tutandika campaign zaffe. Olunaku lweggulo lwabadde successful. Alhamdulillah, Mungu tumwebaza, yebale kulubeeza kulutuwa nga luli successful. Eggulo twalonchinze manifesto yaffe mu bitundu by'e Busoga. Kino nno tekyabadde nti kyagudde bugwi okusalawo okulonkingira manifesto yaffe e Busoga. Nedda. Museveni bwe yali ayagala okusaanyaawo Uganda yatandikira mu bitundu by'e Busoga, n'abajjako eddembe ly'okwetegeerera, n'abatwalako ettaka, n'abakola buli kyonna eky'obugwagwa, amakolero n'agatta, buli kimu n'akyonoona. Kakati kyabadde kyabuvunaanyizibwa era nze kyemmanyi pulezidenti waffe kyalina mu bwongo bwe nti nga Museveni bwe yatandikira ku kitundu ky'e Busoga okukyonoona, tugenda kutandikira ku kitundu ky'e Busoga okuddaabiriza. Ako ke kabonero akali munda. So n'olwekyo omwana wa Busoga wenna kimanye nti pulezidenti mu bwongo bwe ayinza okuba alowooza ku kutandikira ku kitundu ky'e Busoga okutereza eggwanga Uganda. Kale nno, that is not the point. The point is tuzze okutemaatema, tuzze okwanjuluza manifesto yaffe okukulaga etegeeza ki, abaffe wagitegedde, ebigirimu wabitegedde, ye bitegeeza ki, manifesto kye kikyo kimanyi. Kakati nzize wano nsobera okusomesa n'okutegeeza manifesto kye ki, ngezeeko n'okukubira ttooki biki ebiri munda mu manifesto eno. Tuula weetegereze. Video eyinza okuba nga tejja kumalayo biri mu manifesto, naye tugenda kukola mu episodes obwenjawulo, naye nga tubannyonnyodde ne mutegeera manifesto kye ki. Omulimu gwo nga munnankyukakyuka mulimu ki? Kutambuza message eno etuuke ku bantu baffe bategeere ebigendererwa ekkubo kiri etukutte okulaba nga tukyusa ensi yaffe okutuuka mu nsi ensuubize. So n'olwekyo manifesto kye ki? Manifesto byebigendererwa omukulembeze yenna anoonya okutukulembera byatambulirako oba byatwanjiza okutulaga nti bino byeyandyagadde oba bye byalaba kwe twanditambulidde okulaba nga tutereeza ekitundu kyaffe oba eggwanga lyaffe Uganda okutwaliza awamu. Ekyo kye kitegeeza manifesto. So points ez'enjawulo zonna bwe muzikuŋŋaanya oba ziri 10 oba 20 oba 100 mu luzungu ne tugamba nti eno ye manifesto yaffe kwe tutambulira. N'olwekyo tutandikidde ku kinamba 1, to restore freedom and human rights. Twagala okuzzaawo eddembe ly'omunnayuganda, eddembe lyo okuba omunnayuganda. Mu nsangi zino mu gavumenti y'omumpembe n'okubeera obubeezi omunnayuganda, n'okubeera obubeezi omuganda, gwe n'ogamba nti nze omuganda, kikutwaza mu kkomera oba gwe okugamba omukyoli oba okugamba nti nze ndi mulugwala. Mwamuwulirako ng'akola video n'agamba nti ffe ng'Abaganda we shall crush those enemies. So ng'okweyita omuganda mu ggwanga lyo oba omulugwala oba omukyoli kikuttisa. Ekyo twagala kukijjawo, tukizeewo, omuntu abeere n'eddembe lye okubeera ekyo kyali. Twagala okubeera n'eddembe, freedom of speak, nga bw'ojja n'ogamba nti please gavumenti yange eddwaliro ly'egindi temuli ddagala era abasawo abaliyo tebakola mirimu, nga tebasiba ggwe nga Buwalabye Nabbanja bwe ya odalinze basibe munnamawulire eyabagambye nti mu malwaliro lino na lino teriyo ddagala n'abantu bayisibwa bubi. Eyo ye freedom gye twetaaga. Then n'ekirala, human rights. Twagala omuntu ng'olina eddembe lyo, nga singa otuusibwako obuzibu nga osobola okuwulirizibwa kyenkanyi n'olwanirirwa. Kakati ekyokulabirako, nga bw'olaba baganda baffe abaakwatibwa mu biseera by'ebyobufuzi nga kati bamazeeyo emyaka 5
bagenda okuyingira emyaka emirala tebafunanga ddembe lyabwe, tebafunanga rights zaabwe kutwalibwa kuwozesebwa mu kooti z'amateeka. So twagala okuzaawo ebintu ebyo nti omuntu obeera ne human right, tokolebwako bintu bya nsonyi, tokolebwako fujjo na kutulugunyizibwa nga bwe tulaba mutabani wa dikiteeta bwatwala abantu mu basementi n'abasiyaga, bwatwala abantu mu basementi n'azanyira ku baana ab'obuwala ng'azanyira mu bukyala bwabwe, n'atwala abantu mu basementi ne babakuba empiso za siriimu atabadde ne siriimu n'ovaayo ng'oli mulwadde wa siriimu kubanga totegeeragana nabo. Ebyo human rights tubyetaaga okubizaawo kubanga byaliwoko. Bwe tugenda ku namba 2, end of corruption and wasteful expenditure. Nze nno statements zino nalonzeemu n'engatta obunanyanguyira okukunyonnyola naye mpanvu mukko wabula ze kunyonnyolako ekyo ekyangu ky'okutegeera. Wasteful expenditure okitegeera. So tufe tugamba nti twagala okumalawo enguzi. Enguzi kintu kibi nnyo kubanga kireeta obutali bwenkanya mu ggwanga. Naye dikiteeta mwamuwulira ng'agamba nti abali enguzi mubaleke kasita bazimba mu ggwanga, bwe tunaabagaana ogirya bagenda kuziddusa bazitwale bweru w'eggwanga. Naye weewuunyeemu nti gavumenti y'abajega ate yo epromotinga bupromotinzi nguzi. Kati ffe twagala okugjawo ekintu ekyo nti omuntu yenna aba ayonoonye tusobola omukwatako, gavumenti esobola omukwatako nga tagenda kugulirira nti olw'okuba ye mugagga ayina gwakoze ensobi omwavu yajja kuteekayo akasente ogwo omusango guveewo. Ebyo bye twagala okugobawo. Wasteful expenditure zitya nti twagala okugjawo. Museveni nga State House akozesa billioni 3 buli lunaku. Bwe tugattagattamu omwezi akozesa billioni 9. Bw'ojja n'ozigattagatta mu nnaku 360 ez'omwaka akozesa obuwumbi mbwerabiddemu. Naye kale katugende ku kyenzijukira. Obadde okimanyi nti nno ebiliyoni emu esobola okuzimba essomero lya gavumenti? Obadde okimanyi nti biliyoni emu esobola okuzimba eddwaliro erya health center nga lirimu ebitanda, lirimu na buli kimu? Kaakati mwami Museveni dikiteeta akulaga nti ye buli lunaku akozesa amalwaliro 3. Kati bwe tukugamba nti mu nnaku 9 tugenda kuba tukyusizza eggwanga oba mu nnaku 12 owakanira wa ezo sente tugenda kuba tuzirina mu ngalo zaffe. Dikiteeta zaafulumya buli lunaku. Kakati ye dikiteeta ng'omu bw'aba afulumya obuwumbi 3 buli lunaku alina famire, alina mukyala we alina budget namba, alina abaana be balina budget zaabwe namba, muhoozi yakola ekibiina alina budget namba. Olowooza abafulumya sente mmeka? Ezo sente ze twagala, that is wastage of resources. Osanga omuntu omu mu gavumenti nga minisita ng'alina emmotoka 8 ku 10 mu kisaakaate nga zonna za gavumenti, zaagulwa gavumenti ne zimuweebwa. Mu nsi eziri eŋŋunjufu tezikkiriza famire mu mukyala na mwami bombi kukola mu gavumenti, abeerako omu akola mu gavumenti. Wano osanga omukyala ali mu gavumenti, abaana bali mu gavumenti, n'omwami ali mu gavumenti, bonna balina emmotoka, bonna bafuna privileges za bwereere. Kati ne wesanga nga batuulidde abantu abalala. Ekyo wasteful and expenditure. So ebyo bye twagala okugjawo. Manifesto yaffe bye bimu ku byeyagala okugjawo. So n'olwekyo munnayuganda nkusaba ogoberere bulungi era otegeere nti bwe tukwata obuyinza Uganda egenda kukyuka. Ekyo nkuwaddeko kya State House. So n'olwekyo muganda wange episode endala girinde naye ejja nkomye ku namba 2 ngenda kutemaatemera zonna nzimaleyo. Nkwagaliza byonjagaliza. I sign out.